n'abagenda okulamuka bakozesa ekkubo lino ery'Namugongo. Eno ye bypass oba giyite eno bypass. Wano we tuli tuyingira mu bitundu eby'Ekisaasi. Wano tuli Kisaasi nga tweyongerayo okulaba nga tuli oluguudo luno abagenda ku Ntebe abagenda ku Jinja bakozesa oluguudo luno era nga kilomita eziri wano okutuuka e Jinja ziriwo 707 eriganga 115 kyokka ate ettololo 209. Ze nguudo ezimu Uganda zerina era zebeenyumiririzaamu ddala okusinga enguudo endala zetutambula ffenna nekiza kutano ku Spotlight News Media okulaba nga tukuvugira ddala butereevu. Olunaku olwaliyo tugenda kukuvuga okutuuka e Buyikwe w'oyawukanira ne Jinja oba gy'oba oyita Busoga gye tugenda okuba nga tukutuusiza ddala butereevu. Twasazeewo leero okwagala okukulambuza ekitundu enguudo ezimu ez'e Kampala okuviira ddala e Busega okukutuusiza ddala mu bitundu ebyo byennyini bye nkunnyonnyoddeko. Otunuulira ekitundu kino kiyina ebyenjawulo. Luno oluguudo lwe lwawula ku mukono gwo gw'olaba ogwa kkono olwo obeera mu Wakiso District nga eba Kira Municipality. Wano wennyini obeera Kira Municipality kyokka bulawo okwata ku mukono ogwa ddyo olwo obeera oyingira mu Kampala District. Ebitundu ebiri wano kati ku mukono gulyo waliwo Naalya, ebyetoolodde waliwo Naalya, Kireka, Banda n'ebitundu ebyetoolodde oluguudo luno mwe lusobola okuba nga otambula ddala bulungi. Wano we tuli kyekidde Naalya nga tuli ku flyover eyeekwata ku ludda olw'e Spotlight News Media ejja kuvaayo okulambuza enguudo nga zino mu Uganda ennungi awamu n'embi. Tetufuddeeyo ku ndabika ya luguudo ki zetugenda okuba nga tukulaga, wabula twagala tukulage nti ne Uganda erina enguudo ezimu ezandyegombeseza nga woba ozirabye mu bifaananyi oyinza okulowooza si za Uganda naye nga ddala nguudo za wano waffe mu Uganda. Mulimu ebitundu oluguudo luno lwakolebwa mu myaka eyo egya 2010 n'ekiruubirirwa ekyali ekyokusala ku jjaamu mu bitundu ebya Kampala okulaba nti abantu abeera agenda okukozesa ejjinja abeera agenda ejjinja Masaka tebaba nsonga lwaki abeera adda mu kibuga Kampala. Oluguudo luno wano we tuli tubeera tugenda okutuuka mu bitundu bye wandiise eby'e Namboole okuba nga tugenda okutuuka e Namboole. Eno y'enkula y'oluguudo luno. Nnyingi luyisa enguudo 4 ezigenda mu bitundu eby'e Busega n'enguudo 2 ziba ziwandiise 4 lanes. Kati wano we tuli tuyingidde eno yonna tukyali mu Kira Municipality wabula nga nakutegeezezza nti oluguudo luno lwawula Kampala awamu ne Wakiso District. Eyo ye express gyewandiise flyover eya ezimu ku flyover ezisangibwa ku luguudo luno era eno Kira Municipality. Eyo flyover gy'olabye yegatta Kampala awamu ne Wakiso District oba gyewandiise Kira Municipality. Kira Municipality y'emu mu Uganda wano. Kira Municipality ye municipality ekyasinze obunene ekyasinze enkulaakulana awamu ne administration yaayo ennungi. Kira Municipality y'emu ku municipality wano mu Uganda ekyasinze abantu abangi enkulaakulana era wogituukamu yandikulema okwawula ne Kampala kubanga weesanga ebintu ebisinga ebiri ku Kampala mu Kira Municipality bisangibwamu. Tambula ebitundu ne Spotlight News Media okubeera nga sobola
weyandiyagadde okulambula naffe oba olina akalango kewandyagadde kabeere ku vidiyo nga zino, osobola okukuba ku namba y'essimu 07548288 okubeera asobola okukulangira kuba ssomero, okulanga essomero lyo, okulanga bizinensi yo, olina factory, olina bizinensi zonna ne weeba ntono etya, ffe yonna tusobola okukwatagana naawe butereevu okubeera nga kifoti. Kati ettaawo lino olyala weetegereze bulungi, ettaawo lino ezo ezola eziyita waggulu ze ziva e Jjinja okuyingira ekibuga Kampala. Kati nange era njolekedde butereevu ku ludda olwa Kampala. Tulina kwetoola amabega wa kisaawe ewayinza okuba wazibu. Okutambula kino kyennyini kyekyali ekigendererwa kya gavumenti okuba ng'eteekawo oluguudo luno okusala ku jjaamu. Kati tuba tugakozesa waggulu wabula tuyise ku kisaawe, ekyo ekisaawe ekyola waggulu ky'Ennamboole. Namboole National Stadium. Olusozi luli waggulu lw'olengera lwe bayita olw'Embuya, olusozi lw'Embuya. Twali wano tulinga olaba abadda mu kibuga Kampala okwongera okubaako jjaamu gwe tusala olw'okuba nti embeera yo ey'ekibuga nga bw'ogimanyi ebeera nzibu ddala. Tusaana okuba nga tutambula ne Spotlight News Media era okusobola okumanya ki kyetusobola okutambulanga naawe. Wano we tuli we bayita eBweyogerere. Wano obeera odda mu kibuga Kampala olw'ensonga ya jjaamu asangiddwa ku kisaawe ky'e Namboole. Kwe kusalawo tukyuseemu tukoleseeko ku luguudo olulala oluyinza okutuyamba okuba nga tusobola okusalako ku jjaamu. Abugambye tugenda Jinja Road kubanga tukozesa mukono, tulabe n'ekitundu mukono kyo kirabika kitya. Kati wano wennyini we tukkiririra, wano obeera ogenda kuyita ku kisaawe ekya Mandela National Stadium okuba nga tusalako ku jjaamu abadde afuuse ekizibu. Tugende tuggukiremu ddala eri ku kisaawe eky'e Namboole kubanga tusobola okukozesa bulungi kkubo lino. Wano gye wandiise nga tugende tukonekitinge ku Jinja Road. Ekyo ekisaawe ky'olengera waggulu awo ye Namboole National Stadium oba ekisaawe kye twandiise eky'eggwanga ekikulu ekimu kye tulina ekigenda okugattibwako nga ekya Nakivubo oba gye wandiise Ham Stadium, eky'e Hoima ekigenda okuba nga nakyo ekisaawe eky'omulembe kulanga abenabyamizannyo beeyongera okuganyulwa mu bitone byabwe. Eno ye geeti eyingira e Namboole National Stadium, ekyo kyekisaawe eky'e Namboole. Beera ne Spotlight News Media tukyakuweereza butereevu.